Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinzo banga otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV era nga nkutegeeza nti nno najjo sinzago mukwano gwange okola omulimu ogw'amaanyi ennyo ddala nnyo. Abayeekera aba M23 abava mu Democratic Republic of Congo bavuddeyo ne bagamba nti nno ekyokubateekako akazito n'envumo ne sanctions oba okusanctioninga mineral deals eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne US tekigenda kubanga kiba stoppinga obanga kistopinga olutalo wakati w'abayeekera ba M23 n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gwo mukwano gwange ali eyampuliriza. Bavuddeyo ne bagamba nti nno ebyo mumalaga mbulago era mufuuyira ndiga munere okubanga mukola deal ne US mulowooza kigenda kugezaako okubanga kitaakiriza olutalo olugenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Ekyo tekigenda tustopinga kulwana. Abayeekera bano bavudde jjukira nti nno bakawamba ebibuga bibiri omuli ekya Goma ssaako ne Bukavu. Era tulabyeko ng'eggwanga erya Congo liteekawo international sanctions eri ng'epulaninga okuteekawo ku minerals deal. Country ensi eno eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo deal gye zikoze n'eggwanga erya US. Bavuddeyo ne bagamba deal ze mukoze tezigenda kubanga zitulemesa kugenda mu maaso na lutalo na kulwana n'abayeekera na kulwana n'amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo mu bitundu ebisinga. Abayeekera bwe bati bavuddeyo ne bagamba bagambye nti nno no sanctions ezo saako n'okututeekako omutitimbe gw'ensimbi gwe mutadde ku bakulembeze b'abayeekera gavumenti eno eya Congo. Bagambye nti nno abayeekera tujja kulwana ng'era abantu abatalina kyakufiirwa okusobola okulaba nga tusekiwalinga future yaffe n'eggwanga lyaffe ery'omu maaso. Corneille Nangaa omu ku bakulembeze b'abayeekera mu Democratic Republic of Congo Live Alliance avuddeyo n'agamba nti nno abayeekera ba M23 bagambye Associated Press omukutu ogw'amawulire oba bannamawulire nti bagenda kulwana nga batalina kyakufiirwa bagezeeko okubanga basekiwalinga eggwanga lyabwe. Seza sanctions babateekako tezibatiisa tezigenda wadde bagigula ttamago omukwano gwange ali eyampuliriza. Era Nangaa avuddeyo Nangaa ajjukira nti nno y'omu ku bakulembeze b'akabinja ka abayeekera ba M23 abali mu Democratic Republic of Congo. Era avuddeyo n'agamba nti nno n'asambajja ebyogerwa ne Pulezidenti wa Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi komenti gye yakoze wiiki ewedde ng'agamba nti nno ng'anoonya mineral partnership abankolagana mu bya minerals ne US mbu kijja kuleetawo peace ne stability mu mawanga gombiriri ekintu bo kye bawakanyizza abayeekera. Bagamba nti nno okuva olutalo luno lwe lwatandikawo okulwanagana kw'amagye g'eggwanga erya Congo saako n'abayeekera ba M23 bawamba ekibuga Goma saako ne Bukavu ne butawuni obulala nkuyanja mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era olutalo luno lufoosinze abantu 10,000 saako n'abajaasi okubanga basala endinga nga beewaayo mu mikono gy'abayeekera olw'entiisa egenda mu maaso mu regions zino ez'enjawulo. Era saako n'emirirwano gino okujjula bannansi b'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kakati minerals ezisinga eziri mu Democratic Republic of Congo zibalirwamu trillioni za US dollar 24 okwetooloola eggwanga lyonna. Jjukira muno mwe bikozesebwa ebyuma ebya tekinologiya eby'amasannyalaze. Kati Ssaabayeekera Nangaa avuddeyo n'agamba nti ediiru yonna ekolagana nga tetuliimu. Ekintu kyonna ekikolebwa nga tetuliimu kibeera against us. Nangaa wagambye kitegeeza ki? Zo zonna diiru ze baakoze okumiitinga eri mu Qatar
Prince Mukata, Kisekedi saako ne Paul Kagame Mukata bagamba tezina kye zisobola kukola, tezina kye zisobola kukyusa. Ekyo kyonna ekikolebwa nga tetuliimu tewali kye kisobola kukyusa. Abayeekera we bate bavuddeyo ne balangirira. Oli ku Yugi Updates TV kosinzo banga otuuliriza we bale tweyungako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Yes, oli ku Yugi Updates TV kosinzira okubanga otuuliriza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mwe mubeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo batabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mubale kwekumira ku Yugi Updates TV mubatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.